Red Hat Jinja Kalori erimu kwaga amasomero ga gavumenti agayamba okubangula abaana abaliko obulemu wabula okusinziira ku Maria Desiranta Kcca yakulira agamba nti balina abaana 53 abeetaaga okuyambibwa okwenjawulo wabula basanga okusoomoozebwa olw'amasannyalaze agavaako ekintu ekitataaganya endabirira y'abaana bano nga babeera mu nzikiza ate n'ebizibu balina bingi okugeza ng'abazadde abasinga abaana abaliko obulemu tebalina ssente kati ate babatuleetera nga tebalina byetaago nekulwana okulaba nga tufuna ebyetaago okulaba nga abaana bano babeera basanyufu nga bali mu ssomero mu kaweefube w'okutumbula embeera z'abaana bano naddala mu byenjigiriza Kcca ng'eyita mu programu yaayo eya Program on Integrated Local Finances for Sustainable Development etongozeza enteekateeka y'okubunyisa amasannyalaze agakozesa amaanyi g'enjuba gayite sola mu bitundu ebyenjawulo nga Sarah Elizabeth nafuna bw'annyonnyola. Tusuubira nti tugenda bawa support eya solar panels for the next 4 months. Contract agenda kubanga akola wano then tulabe nga tu improvinga abaana bano basinga balimu beetaaga light. Meya wa Nansana Municipality Regina Bakite asimye Kcca olw'okuyambako okutumbula embeera z'abaana bano. Agala kwebaza nnyo Kampala Capital City Authority naye ng'eyita mu PFAD supporting by European Union ne World Bank abatuwadde project eno naye tetwatandikira ku eno basooka kujja tusomesa engeri esobola okukolektingamu omusolo nga Nansana. Josephine Lonkuse yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.